Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Eyo nga tuvuddeyo mpozi ate dak. Jemuvuddeko twabategeeza omukyala mpozi Jackie Chandiru nga bwe yali mu mbeera embi ng'era yeetaaga buyambi bwe bati abazira kisa bangi baavaayo okubeera mpozi nga bamuyamba nga baali mpozi bakulembeddwa mu promota Balamu mpozi ne Pastor Wilson Bugembe ne basalawo mpozi okubeera nga bakunga abayimbi n'abantu ab'enjawulo okusonda kasente. Wabula kigambibwa nti waavaayo ab'emulugunya mpozi ku nsonda ya sente eno ne bagamba nti abantu abawonya omutwe naddala Balamu nga bwe kiri nti yalabikibwako mpozi ne bagamba nti sente kabaziddize abantu abaali badde batandise okusonda ekintu ekitabadde kirungi. Ebintu bino mpozi byateekeddwa ku Facebook nga kigambibwa mbu bandibeera either abafamile ye eya Chandiru nga bebakomplaininga olw'ensonga balina n'ekikola kye bakoze ekyokugenda okubba Chandiru mu ddwaliro ekitabasanyusizza nga tebagambyeko wadde babbalamu. Bwe batyo sente zatandise okuddayo eri abo mpozi abaali bakola ki baziweereza. Wabula ekyasinze okukuba enkyukwe nti ku bayimbi be tulina mu Uganda abawerera ddala ebikumi n'ebikumi ng'abayimbi ba lumaggamagga be babadde basonzeewo kasente kano era nga mu basonze akasente be bano ntandika nabo. Kwabaddeko omukulu Kasasa nga yabadde alese emitwalo 10, Tina Tinted ng'alese emitwalo 10, Jami Kalicha ng'alese emitwalo 10, Fina Mugero Masanyalaze emitwalo 10, Karimu Sava emitwalo 10, Kaweka Sita emitwalo 10, Mariam Ndagire ng'alese emitwalo 2. Sindi yabadde asuubiza okuweereza akakadde wadde yabadde tannakaweereza. Mpozi ne Julia Ngume nga naye yaweereza 5. Dr. Jose Chameleone yabadde akyali mu bisuubizo ng'agambye bamunoonyeeko. Ekyangambisizza nti sente zino tuzizzeeyo tetumanyi ebyo bya posti oba batuufu oba si batuufu naye kibeera eri muntu okukuba essimu naga nti banaye ku bbanja ebyo ezange muzikoleki muziteekeyo. Naye nze kinnasabye nti okusinga okulabikaga nti tubadde tusonda eki sente nga tensobola ozifuna nonasobola ozifuna ezina entonotono omuntu bamulize sente ze kubanga posti eri eraga nti banaye tubadde tubba sente zaki z'abantu. Bwe tutyo abadde omusawo we amujjanjaba naye twayogeddeko naye n'atuwa mpozi ye kikyalowooza na biki ebiriwo. Jackie Chandiru tumujjanjaba emirundi mingi naye nga guno ogusembyeyo yajja wiikisi nga 3 emabega. Emirundi gyonna gye tujjanjabye Jackie egisinga era tubadde tuvaayo ne twatizaako olumu famire ebadde yeekemba nebaako kyekwatayo. Ffe tujja kugamba nti tubanjizza naye mu mutima ogw'okuyamba singa oli avaayo n'agamba nti nyambye nga bulala ababbalamu baavaayo ne bagamba nti bayambye ate famire neevaayo negamba nti ffe tufunye ekitegeeza wayinza okuba nga waliwo akaliwo so kati eddwaliro libadde lijja liyamba lisooka negamba nti nedda webanga waliwo chance eno tugikozese kuba bingi ebiba byetaagibwa mu ddwaliro twategedde twamudischagenze wa famire weba yeyakuwa omuntu waayo bwejjanga emutwala toyinza mumugaanira era toyinza kulemera ku famire teyina yadde n'ekikumi netwala omulwadde waayo. Kaakati mu mbeera eyo twayagadde tutegeeze omukulu Balamu yali eyavaayo nga ayagala asi eyamuleeta yavaayo obuvi nga ayagala kuyamba twayagadde tumutegeeze nti munnange toyongera kola ki kusolooza oba kusonda sente omuntu gwe musondera famire yakoze eki yamugjeeyo naye ffe twasigaza kabiiru kano era kino kyo kisoboka n'asalawo nga ye n'agamba akabiiru ako tulina okasasula kubanga era ekyasinga n'omusooka omujjayo kwali kusasula biiru eyo. Mu kubala okwanga tugenze nnyo munda nnyo ziri miliyoni 2.4. Ozo sente kwabadde kusondeddwako ez'abayimbi ke kakadde kamu wadde Balamu yabadde asoose gamba nti ziri 95 ne bwe tugassegasseemu nga kaweza akakadde wadde nga kaddiziddwayo. Wano Balamu yaviiriddeyo n'agamba abayimbi baagala nnyo okulya eswaga ne bayisa bubi abantu ba bulijjo nga babeyagalirako n'abagamba nno bakakkaneko olw'ensonga
bafuna ebizibu bingi ng'ate abantu bano ababulijjo bayita abaavu ate be baba bayamba okubanyulula okuva mu bizibu ebyo. Obubaka bwembawa mubeere bantu balamu mubeere bantu babantu muleme kwegulumiza bwe munafuna ebizibu abantu abo bemuyisiza obi bajja kukola ki ate muliga okulya kitono mu saving ekisinga obunene kubanga mutambulira mu dangers all the time. Nkubiriza abayimbi ba Uganda bayige okwejjanjaba bave mu kunywa enjaga ate bewale nnyo okubeera nga tebagala na kunaaba olumu so bagezeho okulaba nti banaaba bamalira obudde bungi nnyo babumalira nnyo mu kugula engoye n'ebikyeni ebyo bling byani ebyo so binaera tebirina mugaso naye bafe ku bulamu bwabwe. Agamba nti ennyumba z'abapangisa yemu ku investment omuyimbi gy'asaanye okweteerawo lwa nsonga nti ne bw'oba olwadde at least ogamba omupangisa nti owaaye empeerezaako ebiri ku ssente zange z'enkubanja ne wejjanjaba. Sikubiriza buli muyimbi oba oyimba kadongo kamu oba oyimba mataali banange mwononye buploti muzimbeko emizigo olwala obusente bwojja mu muzigo bujja kujjanjaba tewali kintu kibi kiswaza nga kubeeraawo buli kaseera nga tusondera bayimbi naye nga ate babeera balamu bavuga emmotoka ez'ebbeeyi bambala engoye ez'ebbeeyi bambala ebikomo bino bigoludi byani ekintu ekyo kinkola bubi nnyo kuba nze sibifuna sibyeyambisa nange nandyosanze nandyegombyeko okukozesa ebintu ebyebbeeyi naye sikola ki sibyeyambisa so balivinge within their means baleme kwonoona ssente bwe banafuna obuzibu ezo ssente zeba savings ezigenda okubeeyimirira ye NSSF waabwe katogera n'otunulira omuyimbi ye n'asiwuse tafuti yefaako naye ng'ajjudde agakomo gangi ayambadde empale oba ya mitwalo emeka togitegeera nagitegeera naye nga talina waasula talina mmere. Jackie Chandiru si ye muyimbi yekka eyeetaaga mpozi okuyambibwa wabula ne Evelyn Lagu nga naye bambi apookera mpozi ekirwadde kimubala embiriizi mu ddwaliro ly'ekiruddu naye wetwogerera bambi yeetaaga okuyambibwa wabula okusinziira ku kakiiko mpozi akabadde kayamba Chandiru bagamba nti tebagenda kusooka kugamba mbu basonda ssente oba basoloza ssente okuzitwalira Evelyn lwa nsonga ayinza okubeera nga yitakyetaaga nnyo olw'ensanga tannabatuukirira okusinziira kakiiko kano okutuula Pastor Wilson Bugembe Sophie Gombya ne Balamu bagamba bagenda sooka beebuuze ku famire ye ne Evelyn yennyini balabo bayeetaaga obuyambi bamusondere. Chamazima Evelyn ali bubi ali bakita bagenze mulongoosa alina problem mawugwe naye kati okugamba nti mulete sinamanya kiki yeetaagisa kuba eddwaliro lyalimu lya bannange oyinza n'osondera omuntu nanyiiga nagamba nesiri bubi kunteeka eyo kunsondera bw'anaaba asabye bw'anaaba yeetaaga obuyambi bambi tubeegayidde tugenda kujja gimu nze waliwo omuntu yagamba talina rent ne muyimiriza ku kituuti nagamba naye talina rent n'avaawo ne rent wa mwaka nampeereza message nangamba onswaza otya okutuuka agati tujja kusondera muntu ojjako kaage nti baneeneeta gendi bali bulungi. Wawula okusinziira mpozi ye ku sister wa Evelyn Lagu agamba mu kituufu obuyambi babwetaaga era yenna alina obusobozi n'omutima oguyamba. Agamba ennamba yaabwe ey'essimu njagala owulirize bulungi nnyo tebakufera wuliriza bulungi nnyo tebakufera ennamba yaabwe ey'essimu kwe beetaagira obuyambi eri 0776 ngambye 0776 42 42 37 0776 42 42 37 okusinziira ku sister we. Ali mu ddwaliro okuva we yaleetebwa mu ddwaliro olunaku nakati mbeera ki ekyusekyusewo okugwa n'oba yakyuse nnyo lingi naye gaserera amawugwe ge galina nalabyeko nga balinga abatulaga nti waliwo okusondebwa kwa ssente okugenda mu maaso through the number 0776 4242 37 ya okay kakati namba komunizo okubeera mpozi nga mufuna okubeera mpozi nga muteekako obuyambi nyongera okubuuzaako era gy'osinzira okubeera mpozi nga owuliriza aba Big Team Entertainment mpozi wali Matugga baga bategese empaka z'okuzina n'okuyimba n'okuzanya katemba omuwanguzi wakowangulya akadde kamu kuba ku noti 75 8 58 14 noti 6 noti 75 8 14 noti 6 obeere mpozi ng'omanya ebisingawo. Okay, tukyagera maaso ate mpozi katukomewo bwe tuti.
ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte nani? Okay, tukubuzako na josi ndoko pozinga utumbude chenda musamva kasiti sasa tufema mwafa radio simbi mpologoma enonje edeme mama Shoni Ogambo tia ao birthday ya Frederico tujja jakula kubira mpozinga tembuza kujona waliye bulami nembuza kukiya Emmanuel Ogambo tia abantu bafemu naba tufollowing ku Facebook tubagamba nti muli bakabinyo muwanguzi Steven mubende nsubira radio zeku kweli senior BK Ogambo tia mubende Castek no Ogambo tia Salongo Slajo Ogambo tia Dina Lubega chicken wali mpozo opposite bwaise wali opposite na banka nsubira ntuli kimu kitambula dala bulungi nnyo esawa na yenyini anko kakalamu mpozo abera ayingirawo abachara muliwa mwangu we nange simayi lwaki buli bwengira basajja bebasoka kiki tuliko sajja banzika